إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonna amalungi era amajjuvu ga Allahu azza wa jalla tumutendereza ne tumusuuta n'amatendo amalungi era amajjuvu agamugwanidde tumwebaza okutukuuma n'okutulabirira naddala okutukuumira ekyengera kyaffe eky'obuyisiraamu kye tusiimira kuba tukakasa bulungi titeriiyo ayina busobozi butunywereza ku kkubo ggolokofu okuggyako ye yekka n'olwekyo oli yenna gw'aba asazeewo okumuleka ku kkubo eggolokofu aba amaze okuwangula era abeera yeesiimye tumuwanjagira atukuumire ku kkubo eggolokofu aleme okutujjulula ku mwaliro guno ogw'ensi okuggyako nga tuli ku ekyo kyennyini ekijja okututuusa mu maaso ge nga musiimu gye tuli nga naffe tuli basiimu gy'ali tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumuwanjagira okusaasira okwo n'emirembe bibeere nga bibunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga tumuwanjagira Allahu azza wa jalla atutaasa omubi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa tetulina busobozi busobola kumulwanyisa ffe ng'abatonde wabula tubeera n'obusobozi okumulwanyisa ku lwa buyinza bwe ekyo kyaba tusobozesezza okukola kyekyokka kye tusobola okukola ne tuba nga tumulwanyisa n'olwekyo tukwegayirira ya rabbi otutaase omubi sitaani watugamba nti mulabe waffe wa lwatu tukuwanjagira otuteeke mu abo abanaasobola okumulwanyisa baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaffe abalungi tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe gwe twatandikako ku mulundi oguwedde omusomo guno nga twaguteekako omutwe ogugamba nti emirimu emirungi egikolebwa mu nnaku zino 10 ennaku 10 zibulayo katono okuba ntuziyingira n'olwekyo twasalawo okutunuulira ku mirimu egyo emirungi gye tuyinza okukola mu nnaku zino mu musomo gwaffe ogwayita twatunuulira obukulu bw'ennaku zino 10 ez'omwezi gwa Dhulhijja ne tusalawo nti teriiyo mulimu mulungi kusooka kutunuulira nga omulimu ogwo gwe gumu ku mirimu emikulu egikolebwa mu nnaku zino 10 oba 13 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja nga omulimu ogwo gwe mulimu gw'okukola hijja okulambula ennyumba ya Allahu azza wa jalla twalaba Allahu azza wa jalla kikyatugamba ku kukola hijja ayati twaziraba okuva mu Qur'ani ne tulaba ne ezimu ku ahadithi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ezitulaga obukulu bw'okukola hijja mwezo ahadithi ze twalaba hadisi ya Abdullah ibn Mas'udin nga atugamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama
nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tabi'u baina al-hajj wal umrah, mugobereganye wakati wa hijja ne umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba. Lwaki anti hijja ne umra bigoba obwavu ku muddu era ne bisangula n'amazambi, kama yanfil kiru khabath al-hadidi wadh-dhahabi wal-fidda, nga bwolaba omuliro bwe gunaaza ekyuma ekiba kitalazze ne golodi, zaabu ne feeza. Ne tulaba nti ebyuma ebyo steel, gold, silver, byonna oyo yenna ayagala okubaako kyabikolamu ayina kubifumba. Omuliro guno gubifumba ne bisaanuuka ne bifuuka nga bwolaba amazzi. Mu prosesi y'okubifumba obukyafu buno obutalavu bwonna obuba bulimu bweyawula. Kino ekyuma kino oba gold ono n'asigala ng'ali pure. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama kyatugamba nti omuddu akola hijja n'agoberezaako umra, amakulu hijja ne umra ng'abigobereganya, wonna waba afunidde obusobozi, omuddu ono emirimu egyo emirungi bwe gityo gimusangulako amazambi. Nga bwolaba ekyuma obukyafu buno bwe bweyawudde ne budde ebbali, era na bwe kityo yanfiyani al-faqra, n'obwavu. Emirimu gino gigoba obwavu. Ebyokulabirako twalaba ebiwera. Ne tugamba nti hadisi eri mu kitabo kya Imam Tirmidhi ku namba 810 ne Imam Nasa'i naye yagiwandiika ku namba 2631. Ne wasigalirayo hadisi gye twali twagala okutunuulira, hadisi ya Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira atugamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, jukira ntuli ku bulungi omuddu bwafuna mu kukola hijja oba umra. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti man hajja lillah, man hajja lillah, oyenna akola hijja lillah. Wa fi riwaya munjatula endala, man ata hadha albayta, oyo yenna ajja okulambula ennyumba eno. Nyumba ki? Nyumba enkadde. Ennyumba enkadde, Baitul Atiq, ennyumba Kaaba gye twetoloola bwe tuba tugenza okukola emikolo, ennyumba gye twolekeza obwolekero bwaffe nga tusaala. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti oyo yenna agenda n'alambula ennyumba eyo n'akola emikolo gya hijja lillah ng'agikoze kulwa Allahu azza wa jalla, anoonya kusiimibwa Allahu azza wa jalla. Agamba nti falam yalfuth walam yafsuqu raja'a kayawmi waradatuhu ummuhu. Oyo yenna akola hijja n'agenda n'alambula ennyumba eyo oba n'akola umra ng'ekimututteyo kusiimisa Allahu azza wa jalla. Subhanallah. Nabbi sallallahu alaihi wasallama akugambye nti omuddu ono n'atakolerayo mu hijja yeeno, n'atakolerayo byabuwemu, walamu yafusuq, n'atakolerayo mazambi amakulu, n'atajemera Allahu azza wa jalla, n'atakola bintu byonna bya bwonoonefu, raja'a kayawmi waradatuhu ummuhu, omuddu ono agenda kudda ewaabwe ng'alinga olunaku nnyina lwe yamuzaala, amakulu ng'atukudde. Jukira nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba atya, al-umra ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, umra ku umra osonyibwa ebibi wakati awo. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna, ate hijja ekkiriziddwa teina mpeera ndala yonna okujjako ejjanna. Kati omuddu ono nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti bw'ateetaba mu bikolwa bya mbyone
bikolwa bya bwononefu addayo ewaabwe ng'alinga maama we olunaku lwe yamuzaala. Amakulu hijja eno gy'aba akoze oba umura, Allah n'agikkiriza, addayo ng'omuntu ono atukudde, yejja n'eri gy'agenda okufuna. Hadiisi eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne Muslim, amakulu eri muttafaqun alayhi. Bukhari 1449 ne Muslim 1305. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah bwe yayogera ku nsonga eyo mu kitabo kye Fathul Bari yagamba nti qawluhu, ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, falam yalfuth ay arrafathu aljima'u. Arrafathu aljima'u, ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa kitegeeza okwegatta n'omukyala. Amakulu omuddu ono nga teyeegase na mukyala. Tukimanyi bulungi nti buli lw'oyingira mu mikolo gya hijja n'oyingira mu ihrami n'oyingira mu mizizo tokkirizibwa kwegatta na mukyalawo. Era keweegatta ne mukyalawo hijja eba efudde. Hijja ebeera efudde. Agenda mu maaso Al-Hafidh n'agamba nti nno waqala al-Azhari, ono omu ku bakugu abalala abaakulembera, yagamba nti al-rafathu ismun jami'un likulli ma yuriduhu ar-rajulu min al-mar'ati. Agamba nti ekigambo ar-rafathu Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yakozesa mu hadiisi eno, ismun linnya jami'un eribuna likulli ma yuriduhu ar-rajulu min al-mar'ati, linnya eryawamu eribuna buli kyonna omusajja kye yandibadde yeetaaga ku mukyala mu bigambo ebikwatagana n'omukwano. N'olwekyo omusajja ono agenza okukola hijja oba omukyala agenza okukola hijja n'ateetaba mu bikolwa byonna byakwegatta, mu bikolwa byonna ebitambulira mu ssaaka eyo ey'obwagazi, oyo yenna abeera abyewaze ekyo kyafuna. Wa qawluhu, ate ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, walam yafsuq, n'ateetaba mu bikolwa bya bwononefu, ayi lam ya'ti bisayyi'atin wala ma'siyatin. Amakulu nti omuddu ono n'ateetaba mu bikolwa byonna bikyamu wadde eby'obujeemu. Okujeema kutya? Okujeema ng'ajeemera Allahu azza wa jalla oba okujeemera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. N'oteetaba mu bikolwa eby'obujeemu. Aho nno wensaasirira omuntu ava wano n'agenda e Makka n'asigala ng'akweyisa engoye, ekyo kikolwa kya bujeemu. Omuntu n'ava wano n'agenda e Makka agenza kukola hijja n'akeera ku makya n'awala kata oluba, ekyo kikolwa kya bujeemu. Subhanallah. Ebyo byonna bibalwanga bikolwa bya bujeemu. Ojeemedde ani? Ojeemedde Allahu azza wa jalla, ojeemedde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eŋŋambo, okutambuza eŋŋambo, okuyombagana, okusitula amaloboozi ne mukaayana, ebyo byonna tebikkirizibwa, byonna bibalibwa mu kukola bubi, bibalibwa mu ebyo eby'obujeemu. Agamba nti wa qawluhu, n'ekigambo kyenno ekya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, raja'a ka yawmi waradatuhu ummuhu, ayi bighayri dhanbi, omuddu ono agenda kudda nga talina zambi lyonna. Wa dhahiruhu gufrana tsagairi wal kabairi wattabi'ati. Agamba ekyeyolefu nno mu bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, omuddu ono asonyiyibwa amazambi amatono n'amanene n'ebyo byonna ebiba bimutagadde-tagaddeko wakati awo. Oyinza okugamba nti mutugamba bulijjo nti as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idha jitanaba al-kaba'ir. Hadiisi eyo mugitugamba nti emirimu egyo gyonna bw'ogikola, eswala 5 juma ku juma, ramadhan ku ramadhan, osonyiyibwa ebiri wakati awo bw'obeera weewaza amazambi amanene. Ne mutugamba nti amazambi amanene gagenda na taubatan nasuha,
yes kituufu omuddu ono agenza okukola hijja constant abeera mu tawuba okujjako nga omuddu ono teyagenda kukola hijja ng'agenze kusiimisa Allahu azza wa jalla. Jjukira nabbi sasama yagambye atya man hajja lillah, omuddu yenna agenza okukola hijja ng'agenze gikola lillah mu buli ngeri yonna ateekwa okukola tawuba. Kyova olaba ntukubirizibwa nnyo kukola emirimu nga tugiinako okumanya, kuba omuntu toyinza kumala biseera byo n'ogenda okukola hijja nga tomanyi kiki ogenda kukola era tomanyi kiki kututte. N'olwekyo hijja omuddu ono abeera constantly mu kukola tawuba, mu kulaajanira Allahu azza wa jalla abeere nga amusonyiwa. Kati Allahu azza wa jalla omuddu ono bw'abakkiriza hijja ye akomawo ng'alinga olunaku maama we bwe yamuzaala. Hijja eno obulungi obugirimu, nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abu Huraira, hadisi ngeri muttafaqun alayhi, iri mu Bukhari ne Muslim, Bukhari 26 Muslim 83. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa mulimu ki ogusinga obulungi, naddamu n'agamba nti imanun billahi wa rasulihi, kwe kukkiriza Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Qila thumma maadha, oluvannyuma lw'ekyo kiki ekiddako? N'agamba nti aljihadu fi sabilillah, okulafuubana mu kkubo lya Allah, okulwana nga olwanirira ekigambo kya Allah kibeere waggulu, ekigambo ky'omukafiiri kibeere wansi. Tusaba Allahu azza wa jalla atuteekemu abo abanaalwana mu kkubo lye, atwanguyize bwe kiba kiganye waakiri ku migongo gyaffe kuveeko abaana abanaalwanirira ekigambo kye. Qila, nabbi sasama bamugamba thumma maadha, omuddu ayongera amubuuza oluvannyuma lw'ekyo kiki? Nabbi sasama yagamba nti nno hajju mabrurun, hijja ekkiriziddwa mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Ndowooza olaba obulungi bwa hijja. Imanun billahi wa rasulihi, kukkiriza Allahu azza wa jalla n'omubaka we, wal jihadu fi sabilillah, n'okulwana mu kkubo lya Allah. Omulimu ogwokusatu gwe yazzaako hajju mabrurun, hijja eyo ebeera ekkiriziddwa. Kansubire nti nno ebyo bitegereka bulungi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ta'ajjalu ila alhajji, mwanguyirize nnyo okuba nti mukola hijja. Wakad ruwiya aidan an ibn Abbas radiyallahu anhuma, ibn Abbas atunyumiza n'agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba man arada alhajja falyataajjal, oyo yenna abeera n'enniya ey'okukola hijja kale ayanguyirize atuukirize. Oyo yenna alina obusobozi bw'okukola hijja yanguyiriza okugikola. Wa fi riwaaya, mu riwaaya endala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba taajjalu ila alhajji, mwanguyirize nnyo okukola hijja, yani alfarida, hijja ey'empaka, hijja ey'Obuyisiraamu. Hijja twakiraba nti nno omulundi gumu, alhajj marratan, hijja ekolebwa omulundi gumu. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatugamba, yagamba nti alhajj marratan faman zaada fahuwa tatawwu'un, hijja ekolebwa omulundi gumu, oyo yenna aba asussizaawo, then ezo z'aba asussizaamu zibeera za kyeyagalire. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti ta'ajjalu ila alhajji, yani alfarida, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Lwaki? Anti omuntu tomanyi kikijja kuddirira nkya, teriyo n'omwamanyi kikijja kuddirira nkya, teriyo amanyi kigenda kuddirira nkya. N'olwekyo yanguyiriza, tomanyi kikijja kutuukako. Oyinza okukeera ku makya ng'obadde olina ssente
olina obusobozi n'ogayaala n'otafaayo. Allahu azza wa jalla n'akwata obusobozi buno bw'obadde nabwo n'abukuggyako n'akuwunzika n'okeera enkyanga obadde mugagga naye bugenda okuziba ng'oyavuwadde there and then. Nabagamba nze nawulirako ku pulogulaamu ya rediyo ng'abasajja boogera ku bantu engeri gye baafiirwamu ssente mu credit crunch 28. Omusajja yakuba essimu n'agamba nti I lost 38 million pounds in one single day. Miliyoni 38 eza pounds ze yafiirwa. Abadde omugagga ayavuwadde mu lunaku lumu. Tomanyi kikigenda kuddiira, n'olwekyo yanguyiriza. Hadisi mu kitabo kya Imaamu Abu Dawuda 1732 ne Imaamu Ahmad agiwandiika wa hassanahu al-Albani fi Ilwa'ul Ghalil. Sheikh Albani yagihassana mu kitabo kye Ilwa'u ku namba 9. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bannange, okugayalirira hijja kigambo si kya muzannyo. Wano waliwo tambihi. Sheikh Albani yaleeta hadisi mu silsila sahiha n'agiwa ennamba 1662. Hadisi ya Abu Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Abu Hurairah atugamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti inna Allaha yaqul, eno hadisi al-Qudus, nti Allahu azza wa jalla yagamba nti inna abdan ashahatu lahu jismahu, mazima ddala omuddu wange muwadde obulamu obulungi. Omuddu wange gwe mba mpadde obulamu obulungi mulamu, omubiri gwe mulamu, ali fit, talina kimuluma. Wa wasaatu alayhi fil maisha, ne mulongooseza n'embeera ze, ne muwa ample provision, ne muwa ejjamba erimubeezaawo erimala. Amakulu, he's living a comfortable life. Tamudhi alayhi 5 awamin, naye omuddu ono n'amala emyaka 5. La yafidu ilayya, nga takomyewokko kulambula ku nnyumba ye. Amakulu, kukola hijja oba umura n'omala emyaka 5 ng'olina obusobozi, olina ssente, oli mugagga, naye n'otaddayo kulambula ku nnyumba ya Allah ne wayitawo emyaka 5, agamba nti nno la mahrum, omuddu ono Allah subhanahu wa ta'ala amusalayo. Allahu azza wa jalla amusalayo. He is truly deprived of mercy. Allahu azza wa jalla akusalayo. Gubo biyita byakuzanya. Jukira Nabbi sasama yatugamba nti hijja ne umra bigoba obwavu. Kati gwe Allahu azza wa jalla akuwadde obusobozi, akuwadde sente, akuwadde obugagga, oli mulamu, ample provision, and your body is sound. Oli mulamu, tolina kikuluma, tolina kikutawaanya. Naye n'osalawo kugenda kukola holiday mu America, kugenda ku holiday Dubai, kugenda wa utabaala butabaazi nsi odde n'oddeeri, n'ogaana okugenda okulambula ennyumba ye. Allahu azza wa jalla agambye akusalayo. Allahu azza wa jalla okujjako okusaasira kwe, subhanallah, obeera ozikiridde. Imaamu Ibn Kathir rahimahullah bwe yayogera ku buzibu obutuukirira omuddu yenna aganye okukola hijja awamu n'okuba ng'alina obusobozi, yagamba nti waqad rawa Abdurrahman ibn Ghanam annahu sami'a Umara ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yaqul, ono tabi yawulira Umar ibn al-Khattabi ng'agamba
nti man ataaka alhajja falam yahujju. Owulira? Man ataaka alhajja, oyo yenna abeera n'obusobozi obukola hijja, falam yahujju, naye n'agaana okukola hijja, fasawaa'un alayhi maata yahudiyan aw nasraniyan. Omuddu ono kimumalira okufa nga afudde ng'omuyudaaya oba omunaswala. There is no difference for him dying as a Jew or a Christian. Tewali njawulo. Oganye okukola hijja ng'olina obusobozi. Ono Umar ibn al-Khattab yagamba akulaga obuzito bw'ogaana okukola hijja ng'olina obusobozi. N'agamba nti wa hadha isnadu sahih. Eyo athari olujegere lwayo lutuufu. N'ayongerezaako n'agamba nti warawa Sa'id ibn Mansur fi sunanihi anil Hasan al-Basri. Ono Sa'id ibn Mansur yawandiika mu kitabo kye ng'ajja ku al-Hasan al-Basri, tumanyi bulungi. N'agamba nti qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nti Umar ibn al-Khattab yagamba laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amswari. Natuuka okwagala okutuma abasajja bagende batandika okufuuza buli kyalo, fayanzuru ila kulli man kana indahu judda falam yahujju fayadhribu alayhim aljizya. Subhanallah. Natuuka okwagala okutuma abasajja abeesigwa bagende batandika okufuuza buli kyalo, fayanzuru bakebere balabe, ila kulli man kana indahu juddatun, balabe ddala mu byalo muno temulimu bantu balina busobozi, falam yahujju, naye ne batakola hijja. Wuliriza, yatuuka ku mbeera ng'ayagala kusindika bantu bagende bafuuze buli kyalo balabe oyo yenna alina obusobozi n'agaana okukola hijja, fayadhribu alayhim aljizya, babateekeko omusolo, poll tax. Tukimanyi bulungi nti guno omusolo oguteekebwa ku bantu babeera bakafiiri abali wansi w'obukulembeze bw'Obusiraamu, aljizya. N'agamba ma hum bimuslimin, si basiraamu abo abagaanye okugenda okukola hijja nga balina obusobozi, si basiraamu abagaanye. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, omukulembeze w'Obusiraamu Amirul Mu'minina watuukira okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo kukulaga bukulu bwa nsonga. Jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba alaikum bisunnati, mwekwate ku nkola yange, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di, mwekwate ku nkola yange ne ku nkola y'abo abagenda okunziira mu bigere abalungamizibwa. Tamassaku biha, mujekwateko, mujinywerereko, addu alaiha bin nawajid, mujirumiseeko magego. Yoyo nno yatugamba bino, akulaga obuzito bw'ensonga eno. Abantu bangi tebaagala kukola mpagi eno ng'ate balina obusobozi. Bangi balina obusobozi naye tebaagala kutuukiriza mpagi eyo. Ibn Qudama rahimahullah yayogera ku nsonga eyo, yagamba nti wakadhalika an ibn Umara wa ibn Abbas radiyallahu anhum, ne basahaba bano ba Abdallah babiri nabo bwe batyo bagamba, wali annahu ahadu arkanil islami, lwakubanga eno mpagi mu mpagi z'Obusiraamu, mu mpagi z'Obusiraamu, hadisi twagiraba, fakana wajiban ala alfawri kasiyami. Eno empagi y'Obusiraamu eno ekakata ku buli omu kinnoomu oyo yenna alina obusobozi kasiyami, nga bw'olaba okusiiba.
lwaki olulunkana n'otuukiriza empagi eno ey'okusiiba ate n'empagi eya hijja n'ogaana okugituukiriza ng'ate olina obusobozi? Ennyumba bwe ezimbiddwa ku mpagi 5 n'omenyako emu, ennyumba eno eba ekyasigaddewo ng'eri seefu? Nedda. Empagi 5 obusiraamu kwe bwazimbirwa, buniya al-islaamu ala 5. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'agamba obusiraamu bwazimbirwa ku mpagi 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, kwe kuwa obujulizi ng'okakasiza ddala teriyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe obwa namunigina awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Ekyo bw'onookikola n'ofulumya ebigambo ebyo ku lulimi lwo ng'okakasiza ddala mu kifuba kyo nti bino byenjogera mbikakasa, obeera omaze okuyingira obusiraamu. Kati empagi endala nga zigoberera. Wa iqaami ssola, okuyimirizaawo essola tugimanyi obukulu bwayo. Wa itaa'i zaka, n'okutoola zaka. Wal hajj, n'okukola hijja. Wa sawmi ramadana, n'okusiiba omwezi gwa Ramadaan. Mu hadisi ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Imam Muslim ku namba 2, qala, yagamba, lamma tuwuffiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wastukhlifa Abu Bakarin ba'dahu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okufa Abu Bakari n'amuddira mu bigere. Wa kafara man kafara min al-arabi, abamu ku bawarabu baakaafuwala. Abamu ku bawarabu baakaafuwala. Bwe bakaafuwala, qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakari, ono Umar ibn al-Khattab kyava agamba Abu Bakari, kaifa tuqatilu nnasa, onoolwanyisa otya abantu? Abantu bwe baakaafuwala, Abu Bakari yagamba ngenda balwanyisa. Abamu kubo baagamba nti gwe tubadde tuwa zaka afudde, ate kaakati tugenda kugiwaani, n'olwekyo teri zaka. Abu Bakari yagamba nja kubalwanyisa. Kati Umaru kyava amugamba, kaifa tuqatilu nnasa, ogenda kusobola otya okulwanyisa abantu? Wakad qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, umirtu an uqatila nnasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Onoolwanyisa otya abantu? Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti umirtu an uqatila nnasa, nalagirwa okulwanyisa abantu hatta yaqulu, okutuusa n'agamba nti la ilaha illa Allah. Mu riwaaya endala hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Nalagirwa okulwanyisa abantu okutuusa lwe banaagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadan rasulullah. Faman qala la ilaha illa Allah, oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah, faqad asama minni maalahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah aba afuna protection okuva gyendi. Maalahu, emaali ye egenda kubeera mu bukuumi bwa Busiraamu. Wa nafsahu, naye yennyini omusaayi gwe, illa bihaqqihi, okuggyako ku lwa haqqi y'Obuyisiraamu. Mu riwaaya endala, wa yuqiimu ssola wa yuutu zaka fa idha fa'alu dhalika, owulira, bwe banaakola ebyo, asamu minni dimaahum, omusaayi gwabwe guba gufuuse haramu gyendi, wa amwalahum, n'emmaali yaabwe, illa bihaqqi lislaami, okuggyako ku lw'ebivunaanwa by'Obuyisiraamu. Aganye okutoola zaka, nga tugenda tugimuggyako lwampaka. Wa hisaabuhum ala Allahi ta'ala, okubalibwa kwabwe nze kasitamala okutuukiriza bino ebisigadde biri eri Allah waabwe yamanyi. Kati Umaru bw'amala omugamba hadiisi eno, faqala Abu Bakari radiyallahu anhu kyava amuddamu n'amugamba nti, wallahi ndayira Allah,
wallahi ndayira Allah la uqatilanna man farraka baina salati wa zaka nja kulwanyisiza ddala oyo yenna agezaako okwawula esswala ku zaka kuba bw'otunula mu Qur'ani bitambula birongo aqimu swala wa atu zaka bitambulira wamu fa inna zakata haqqul mali lwaki zakeno kivunanwa ekijjibwa mu maali okudda eri obusiraamu wallahi naddamu n'alayira law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqatalatuhum ala man'ihi oyo yenna anaagaana okuleeta ekisolo nga kirimu omugwa nga bwe yakikolanga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bw'aleeta ekisolo oba aleese embuzi ekintu kyonna ky'aba aleese ng'abadde akireeta ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'anaagaana okukireeta laqataltuhum ala man'ihi nja kumulwanyisiza ddala olw'okugaana okuleeta ekintu ekyo bwe banaagaana okuleeta omugwa gwe badde baleetera mu kisolo oba ŋŋamiya oba mbalaasi oba kyonna kye badde baleeta naye nga kirimu omugwa bwe banaagaana okukireeta nga babadde baleeta ekisolo ekyo ku mulembe gwa nabbi sallallahu nga baleeteramu omugwa bwe banaagaana okukireeta ku luno nja kubalwanyisa faqala Umar ibn al-Khattab Umaru yamuddamu n'amugamba fa wallahi Umaru alayidde ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla kad sharaha sadra Abi Bakari lilqitali fa'araftu annahu alhaq awulira fa'araftu annahu alhaq Umaru yalayira n'agamba mazima ddala nakizuula nti tewaliwo kirala kyonna okujjako Allah azza wa jalla yasumulula ekifuba kya Abubakari n'amulaga ekituufu n'abanga akakasiza agenda kulwanyisa abo bonna abaganya okuwa zaka fa araftu annahu alhaqu nenkitegeerera ddala nti Abubakari yali mutuufu n'olwekyo empagi zino ttaano tuzitambuliriza wamu tetuzaawulamu Umaru kyavudde agamba ma hum bimuslimin fasawa'u alayhi mata yahudiyan au nasraniyan kugaana kutoola zaka kugaana kugenda kukola hijja Ibn Abbas ne Ibn Umar nabo ne bagoberera fakana wajiban ala alfawri bwatyo Ibn Qudama bwe yatugamba fakana wajiban ala alfawri buli omu kimukakatako kululwe kasiyami nga bwolaba okusiiba n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza obu bwonna bujulizi abakugu mu ddiini bwe batuleetera okutulaga nti hijja awamu n'obulungi bwayo bw'ogezaako n'obizannyiramu zikusanze Allah atugambye atya mu hadisi al-Qudusi oyo yenna amala emyaka 5 inna abdan ashahatu lahu jisma omuddu yenna Allah azza wa jalla gwawadde obulamu obulungi wa wasaatu alayhi fil ma'isha namuwa obulamu obulungi he is living comfortable life tamudhi alayhi 5 awamin namala emyaka 5 la yafidu ilayya nga tagenzeeko kulambula nnyumba ya Allah amakulu nga takomyewo okunnambulako kulambula nnyumba ye agamba nti la mahrum hadisi al-musnad sahiha 1662 nga bwe nabagambye n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza gwe wenna akyagayadde ng'olina obusobozi zuukuka teekayo obwongo bino ebigambo bidda gy'oli gwatannakola hijja ng'olina obusobozi zuukuka teekayo obwongo teeka enniya oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bino teeka enniya
maybe it's too late now. Naye teeka enniya nti insha Allah omwaka ogujja ngenda kukola hijja lillah. Ngenda kukola hijja lillah. Allahu azza wa jalla ne bwakwatira wakati awo nga tonnaba kugenda olw'enniya yeene ennungi agenda kuteeka mu abo abaakola hijja biidhinillah. N'olwekyo tuwanjagira Allahu azza wa jalla atulongooseza embeera zaffe, atutaasa omubi sitaani okutulabankanya okutusuuza omulimu guno omukulu bwe gutyo. Muwanjagira atulongooseza embeera zaffe, atuggulirewo emiryango gy'amawanika ge, atuggulirewo emiryango gy'amawanika ge, naffe tubeere nga tusobola okuba nga tukola, naffe tusobola okuba nga tulambula ennyumba ye entakera. Tumuwanjagira akkirize kaweefube waffe yenna gwe tukola, akkirize emirimu gyaffe, atuwangaaze tutuuke mu nnaku zino 10 ezijjudde ebirungi, ennaku zaasinga okusanyukira emirimu egiba gikoleddwamu mu nnaku zonna ez'omwaka. Naffe tubeere abamu ku abo abanakola ku mirimu egyo. Musaba atuwa obulamu obulungi, tubeere nga tusobola okukola emirimu eginaatugasa, eginaafuuka ennunuzi nga tutuuse mu maaso ge. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Baddu ba Allah, tugenda kukomaawo insha Allah nga ku mulundi ogujja Allahu azza wa jalla bw'anaaba atwaziseeyo ku budde, tugenda kutunuulira ebikwatagana ku kusiiba siyamu hadhihi al-ayyaami al-ashr, okusiiba ennaku zino. Tulabe abamanyi bakyogerako ki, abaffe tukkirizibwa okuzisiiba oba nedda, bulungi ki obuli mu kuzisiiba. Biidhinillah awe tujja okulaba, then tujja na kutunuulirako ku bikwatagana ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, okuleeta takbiraati, at-takbira fi ashri dhil hijja wa ayyami at-tashriq, okuleeta takbiraati okujjukira Allahu azza wa jalla mu nnaku zino 10 n'ennaku ziri 3 ez'okwanika ennyama. Abaffe bulungi ki obuli mu kujjukira Allah mu nnaku ezo. Biidhinillah ezo ensonga zetujja okutunulira mu misomo gyaffe ebiri eginaaba gizzeeko nga Allahu azza wa jalla atuwadde obuwangazi n'obusobozi. Maliriza nga muwanjagira atuteekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso, ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubyatuusaako. Ensobi ezibadde muzange enganze mulaajanira abeere nga azinsonyiwa, era mulaajanira aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ادم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.